Elevate your breakfast with Prestige Margarine. Select from our classic original recipe, other indulgent, enhanced with vanilla, crafted with cholesterol-free oils, enriched with essential vitamins A, D, and E, ideal for spreading, baking, and all pastries, making every bite extraordinary. Find it in all supermarkets and shops nationwide, distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikubo, Kampala. Prestige Margarine, spread it, taste it, love it. The national budget is out, but what does it really mean for your business, your wallet, and your future? This budget month, Next Media puts you at the center of the conversation with TV talk shows, radio, social media reels, and business spotlights. Banks, SMEs, and NGOs don't just react. Be part of the story. Book your space today. Partner with Next Media and reach millions. Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Okakasa. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultants bayina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era nga bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Ntinda Kwemesa Complex, Chiwatule Road, opposite Kampala Independent Hospital. Essimu noti 7-9-98-19-37 oba noti 774-32-23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Wangula school fees wa mwaka mulamba. Kyoli nokola sasura fees zo mwana wangu okozesa mumu. Nyiga akamunyenye emu 65 kamunyenye 8 noti akadala. Londa ko namba 2 school pay. Londa ko namba emu okusasura fees. Teka mwe namba y'omwana wo okwosasulira fees n'omuwendo gwa sente zoyagala okusasula bw'omaliriza teka mu pin code yo. Aha, auja kubo ingide buterevu mukaluko kuwangula fizi za mwaka mulamba. Better steady, be better. I want to encourage Ugandans to be careful about their security in terms of preventing frauds. There are so many fraudsters. There are so many people calling us and asking us for our pins. I've actually gone through that. My own mother, who is in the village, was called and conned about 200,000 shillings. Somebody used her phone to take a loan, yeah? And then so she had actually to forfeit the card, I mean the SIM card. So I want to encourage Ugandans to be very, very, very vigilant. Don't respond to requests by unknown people. Don't respond to anybody asking you to provide your PIN. Better steady, better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ببعثته ختمت الرسالات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والصالحات. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله قائد المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم
وعلى آله وأصحابه أصحاب الخيرات وكل من دعا بدعوته إلى يوم جمع الكائنات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله في السر والعلن وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، وسيجزيكم بالإحسان إحسانا وبالسيئة عذابا أليما وبالتوبة عفوا وغفرانا. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم موقنون وأنتم مسلمون. وهذه وصية من الله حيث يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس إلى آخر الآيات. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. mwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusiza kati nga tukyali balamu abange mwebaze nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ffe baani? Si ffe bagagga, si ffe bamaanyi, si ffe balina kyetulina, naye tuli mu buyinza bwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Naye dhalika takdiru al-azizul alim, okukwegera kwa Katonda awo obulamu gw'aba ayagadde, najjawo gw'aba ayagadde, n'agabirira gw'aba ayagadde. Twongere okumutya, twongere okumusinza, tujja kumutuukako ng'asiimye nga naffe tusiimye olw'okwesinza okwo. Abange tugezeeko nga bwe tusobola okumwawula ali bw'omu bwannamunigina tagattibwako kintu kirala kyonna. Abange mumanye nti Allah atulaba, wasayujizikum bil ihsani ihsana. Buli kirungi teyetukola wa kutusasulamu kirungi, oyagala toyagala Allah ajja kusasulamu kirungi. Yagamba hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, musuubidde nti mujja kukola ebirungi nemba sasula birungi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, kyengera ki kyoyinza okulimbisa ku ebyo byonna Mungu asasula. Wabisayyi'ati adhaban alima, ebibi bye tukola naddala bye tutuusa ku bannaffe mukimanye tugenda kufunamu ebibonerezo ebiruma ennyo. Allah bw'aba ayagadde ayinza n'okubonereza wano ku nsi n'akuwaayo akabonerezo katonotono naye nga gy'ogenda yeesinga ebibonerezo. Abange bwe mubanga mugenda okubonereza bannammwe mumanye tibaba tebasobola kubasasula, naye Allah subhanahu wa ta'ala laysa ghafilun amma ya'malu adh-dhalimun, si mugayaavu ku ebyo bye bakola abalyaza amaanyi. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, abalindiriza olunaku amaaso lwe gagenda okubakankana. Abantu baali mu nsi wano ababamba bannaabwe, abantu baali mu nsi wano abasiba bannaabwe, abantu baali mu nsi wano ababonereza bannaabwe nga abalala babookya, abalala babasalako bulago, abalala babatta, babasinkana dda bali nabo, abalala batta baana bato nga bemulaba bebatta mu Isirayiri. Naye Mungu ng'abuuza fa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, abaana abo abato be bali bababuuzibwa ddala ddala kiki ekyabasanga nga tekiriiwo okuggyako okwagala okunyaga, okuggyako okwagala obuyinza. N'olwekyo wabisayyi'ati adhaban alima, ebibi bye tukola ne tuva ku nsi kuno nga tetubyenenyeza era nga bannaffe be tubikozeeko tetubenenyezeza, kakibeere nga si kibonerezo kya mubiri, n'obeera nga munno mubonereza mwoyo. Yali agaggawadde n'omukomya, yali ayina amaka ge n'obba mukyala we oba n'obba bba oba n'omubbako ebintu bye n'omwavuwaza n'omukomya. Adhaban alima, mulimu ebibonerezo by'amaanyi nnyo, mukigenderere. Wabitawbati afwan wa ghufrana, naye buli lwe twenenya Allah subhanahu wa ta'ala ng'asonyiwa ajja tusonyiwa inshallah. Yagamba faqultu astaghfiru rabbakum, mugambe gendo bagambe, yagamba Nuh alayhi salatu wassalam nti bagambe istaghfiru rabbakum, musabe Katonda wa mwabasonyiwe, innahu kana ghaffara, ye kuvadda ye musonyi yo wa waggulu asembayo mu basonyi bonna. Yasonyiwa abantu abamusobya abamugatteko ebintu ebirala ne basiramuka, Mungu n'abasonyiwa.
abatuusa kuba naabwe ebibonerezo ne beenenya Allah subhanahu wa ta'ala n'abasonyiwa ne bajja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga basobezza eri obuyisiraamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasabira eri Mungu n'abasonyiwa. Mungu musonyiye Ghafurur Rahim. Tayinza kuteeka mu Qur'an n'aga nti Ghafur musonyiye Rahim musaasizi ate n'abeera opposite. Mweteefuteefu okusonyiwa. Kyova olabanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Mungu asonyiwa amazambi g'abantu bonna maalam yughayir ebbanga omwoyo gye gumala nga tegunnayisa ddooko oli naye bagumala okuvaamu fala tauba okwenenya kuba kuwedde. Tutawaanako butawaanyi tugamba tumusomere ku dduwa tumusomere ku kino tulabe oba Mungu anaasonyiwa naye omuntu atasonyiwa naye Katonda tagenda kusonyiwa. Musonyiwe ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum temwagala Katonda kubasonyiwa nammwe musonyiwe. Kisanyusa nnyo okulabika ng'abakulembeze baffe bayimirira we bayimiridde olinaga nti bannange bye munkoze byonna mbibasonyiye nange munsonyiwe. Ekintu ekyo bwe tuva ku nsi kuno nga tusonyiwaganye Mungu subhanahu wa ta'ala tayinza ate kutubonereza. Tusaba ebyengera n'emirembe bibeere ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyatwetikira omugugu guno eyatwetikira sanduuko eno eyitibwa busiraamu n'agitusanukulira. Tayina kirungi kyeyalaba okujjaku nga yatulaga nti mukikole bwe muti kirimu mpeera bugundi. Tayina kibi kyeyalaba okujjaku nga yakituwewaza n'atugamba tukyesambire eddala tukiteeke wala gwe wennyini gwe kisemberera. Naye ye Allah subhanahu wa ta'ala yatuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi Muhammad nannyonnyola naffe bye tunnyonnyola tubijja ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tusaba Allah musaasire awamu ne banneebe be yali nabo mu nsonga eyo awamu ne baganda baabamukwatirako nammwe mwenna abali eyo abasobozesa abawalimu ne bagenda babuulirira abantu abasobozesa bawulama ne bagenda bannyonnyola eddiini abaginnyonnyolera ku leediyo abaginnyonnyolera ku TV abaginnyonnyolera mu mikolo abaginnyonnyolera mu muzikiti abaginnyonnyolera mu ddarasa ez'enjawulo bonna nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala abasasula empeera esinga obulungi. Abanga abooluganda nkibagamba nnyo ebintu bino bibiri mbibagamba nga ntandika okubuulirira kwange buli Sande ne mbagamba nze mpaayo kutuba yange eno gye muli nga ngigenderera mu luŋŋame ye Mungu y'abansasula. Ayinza okusalawo ku nsi kuno n'ansasula kyansasudde ekitono naye nga mmanyi nti waliwo engendo okusinga okwetaaga. Ku lunaku lw'engendo musinkana kyova olaba musaba buli swala ne mugamba wajal khayra ayamin nsaba ofuula olunaku lwange olusinga obulungi yauma alqaaka fiih olunaku lw'engendo okusinkana ayi Allah lubeere nga lwe lusinga obulungi. Olunaku lw'osinkana omutonzi lubeere nga lwe lulungi. Bwe lubeera lubi lubeerera ddala lubi. Naye nze nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala bino byembuulirira abantu abinsasulemu olunaku lwe ndi musinkana. Sifaayo oba musinkanye ndi muzibe oba ndi mulema oba ndi mulwadde oba ndi mukovu ekikulu kumusisinkana nga yasiima emirimu gyange. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agikkiriza. Ekyokubiri mbategeeza abooluganda bw'obanga ofunye kacyansi nga kano n'obanga osobodde okulabuka n'otunula ku TV nga kuno ku Salaamu TV oba ku NBS oba ku Sanyuka TV n'ofunako ekigambo nga kino nga kikuluŋŋamya eri Katonda ekigambo ekyo kikwate. Bangi bannaffe bavudde mu bulamu obwensi buno bajulirira okudda bawulire ebigambo nga bino naye tekikyasoboka. Lumu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayimirira ku bantu b'e Badiri n'agenda nga abakoowoola n'akoowoola abakkiriza abataali bakkiriza abattibwa abagamba ya Abu Jahali ya gundi wali wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mwasisinkana nga Katonda bye yalaganya ddala bituufu. Basahaba abaaliwo ne bamugamba ya Rasulallah oyogera n'abafu abatakyayogera n'abagamba tebakyayogera naye bawulira okusinga mwe bumuwulira era singa babadde baatula bandi bagambye tiwatazawwadu abakyali ku nsi mwesibire ku ntanda fa inna khayra zadi taqwa. Eno gye tuli entanda esingako obulungi yeeyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yabagamba ey'okutya Katonda. waman yattaqillah omuntu atya Katonda yaj'al lahu makhraja Mungu amuteerawo obwangu wayarzuquhu min haythu la yahtasib amugabirira okusinga naawo okusinga n'ekyo kyabadde alowooza Mungu n'amuwamu ekisingamu obunene. Abanga abooluganda tuli mu myezi
mu mwezi ogwa Dhulqaada nga tukunukiriza okuyingira mu mwezi gwa Dhulhijja era bannaffe bagenda okugenda e Makka tujja babuulirira era tubabuulirira era bababuuliridde ku Lwokutaano ewandegeya ne babalaga kiki ekyokukola ne mu gundi zaabwe ze bayiseemu ez'enjawulo bagenda babasomesa abayise mu Zamzamu abayise mu Muzatandi Adhazi abayise mu Kabwama abayise Nabugabo abayise ku Nabirembe Road abayise waffe Musofa ne Marwa abayise buli omu waayise mu Thakifa n'awalala bagenda babasomesa ekyokukola naye abange emirimu gino okutuuka okubeera nga jjajjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam agikola naffe ne gifuuka ensonga naffe tugikole jajja gitya mu bufunze ddala nga ngenda kuyita mu bufunze olwakadde njagala kubategeeza ti jjajjaffe oyo Ibrahim alayhi salatu wassalam abanga abagenda e Makka mugenda okugendako mu bifo omwali ensiitaano baina Ibrahim wakati wa jjajjaffe Ibrahim wa baina al-kuffar wal mushrikin ne wakati wabo abaali bawakanya amateeka ga Katonda nga Katonda tannababikulako omanyi Katonda waffe Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba tannakubikulako kibika kya bukafiri buli kye boogera ekyeddiini okiwakanya amala kikubikulako mulabe abantu mu Europe abazungu abagenze balabuka ne bamanya nti obuyisiraamu y'eddiini bakambwe nnyo ku kigambo obusiraamu okusinga abantu abagisookamu bateeka nnyo mu nkola okusinga fe abagisookamu lwaki balabuka omulundi gumu ekintu ne kibabikula kiringa ng'omuntu bw'ona ogenda okusuubula e China mbagereza bugereza n'ogenda okusuubula e China n'ogenda okutuuka eyo ng'eno ewaffe ebintu babitunda miliyoni namba naye ng'eri bya nnusu lukumi n'obikkukako ekintu n'oga ya Rabbi Mungu bulijjo simanyi nti babijjeeno oyoolera ddala ebiwerako osobole okufuna ssente eziwerako kyekyo omuntu yenna alabuka Allah subhanahu wa ta'ala nga yakedde enkya n'abikula amagezi g'abantu abawakanya obusiraamu n'abalaga obulungi bw'obuyisiraamu oyinza okwekanga nga naffe abasoose mu buyisiraamu tetukyalinawo kantu konna ekyo kyekyagwa ku Ibrahim alayhi salatu wassalam eyo ebifo bye mugenda okulaba bye mugenda mu Arafa Muzdalifa Emuna Makka wenyiri n'awalala wonna byebifo ebyalimu ensiitaano wakati wa Ibrahim alayhi salatu wassalam ng'ali mu nsiitaano ya tawhid okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim oyo gomulaba bw'amala okuzaalibwa alaba bakitaawe beesinza amasanamu yabuduna al-asnam wal awthan beesinza amasanamu n'ebintu ebirala taata we yali mubazi w'amasanamu ne Ibrahim alayhi salatu wassalam ng'agenda anoonyerezaga ebintu bino birabika si bye biyinza okwesinzibwa n'alaba omwezi naye guno gwandibanga gwegwaka nga ye Katonda waffe yagenda okulanga gudde naga ogugwa si Katonda kiba kitegeeza nti Katonda bw'agenda ensevaawo n'alaba enjuba nga nnene okusingako naga osanga gye tuba twesinza amagezi nga gakyanoonyereza abange badduaati abange abasiraamu bwe mulabanga abantu bannammwe bannayuganda bannammwe oba abantu b'ensi eno nga bakyanoonyereza okulaba obukakafu bw'eddiini bwammwe n'obulungi bwayo temubaboggoleranga mubasikirize idu ila sabili rabbika bilhikma kowola eri ekkubo lya Katonda wo ng'okozesa amagezi mazaale walmawidhata alhasana mubabuulirire bulungi wajadiluhum billati hiya ahsan bwe muba mukayana nabo nga batuuse ekiseera nga bo babakayanya gwe bw'oba bakayanya ate bakayanye bulungi obayite bataata obayite bamaama obayite bannyoko obayite baganda bo obayite mikwano gyo obayite erinnya erisinga obulungi billati hiya ahsan kubanga Katonda yamanyaani anaaluŋŋama yamanyaani ataaluŋŋamye muleme kulowooza nti mwe abaaluŋŋama bataata bammwe bonna basiraamu oba bamamba bammwe bonna basiraamu abantu tuzaalibwa nga bamamba baffe bukojja bwaffe nga si basiraamu naye ne bagenda nga Mungu abalunga byampola olw'ebikolwa byaffe olw'ebigambo byaffe tugenda twogera bye tugenda tubagamba kasabira birungi ekyo nkyamyeyo nga njagala kubalaga ti Ibrahim alayhi salatu wassalam teyakozesa kifuba kulwanyisa bantu abo naye ensiitaano yali y'amaanyi ey'okwawula Katonda abantu okwawula Katonda nti ali omu tebali basatu ali omu tazaalibwa wallahi yinza okumala emyaka nga tomazizza bantu naddala singa obeera ng'oboggola
Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nsonga eyo namugamba fabima rahmatin min Allah gwo kusiramula abantu okulabika nga bajja mu Busilamu kwali kusasira kwa Allah linta lahum kwe kulabika nga yakusamu mu mutwe nobeera nga abantu obakutte bulungi ebigambo byo nga biwooma wala kunta faddan ghalidha alqalb singa wali aboggola lamfadhu min hawlika abantu bandi kudduse singa wali omuntu avuma abantu nga kati bolaba abamu ku basheikh be bavumira abantu ku TikTok oba be bavumira abantu ku mitimbagano singa nabbi bwato bwe yakola ensi eno teyandibadde mu Musiraamu yenna naye abakwata mpola teyamukoma kwekyo Mungu namugamba gendera ddala maaso linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lamfaddu min hawlika fa'fu anhum basonyiwe mulimu abakuvuma fa'fu anhum basonyiwe washawiruhum yogera nabo tula nabo yogere nabo mu ngeri nnungi naye Allah yamanyani analungama kyovoraba ne Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma Musa eri Firauna nga Firauna yeyise Katonda yamugamba fakula lahu qawlan layyina mumugambe ebigambo nga biri soft nga bigambo birungi bigonvu la wallahu yatazakka oba oliawo anagira ki oba oliawo analabuka mumukwate mpola mpola oba oliawo ajja kulabuka bwatyo bwekityo ne Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yagenda ngeri taata we yamuga taata ebintu bino byemwesinza olowooza birina kyeyinza okubayamba tebiyinza kwega masira tu tawhid Ibrahim ku nkombero ya byonna nakakasa ti Allah subhanahu wa ta'ala yaliyo nayimirira mu maaso g'abantu be n'abagamba inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal inni bari'un mimma ta'budun ndi bali webyo byonna bye musinza inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal mushrikin ekyenkyanye nkyolekeza eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mpakanya ebintu ebirala byonna ebiti amayinja ebiki byonna sente n'ebirala abuyinza byonna mbiwakanya tebyesinzibwa ayesinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala wama ana minal mushrikin siri mu bantu abagatta Katonda n'ebintu ebirala bwatyo Ibrahim bwamala okwogera ekintu ekyo kyafuukanga gwe mubala gwaffe ne bwe tuba tuli mu swala kyetugamba netugamba wama ana minal mushrikin siri mu bantu bashiriki inna salati mazima okusala kwange Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati yogeranga Ibrahim bwe yayogeranga ti inna salati mazime swala wa nusuki n'emirimu gyange ng'okusala ebisolo nga betugenda okugibabuulira wa mahyaya n'obulamu bwange bwonna okubutambuza wa mamati n'okuva kwange mu duniya lillah byonna byonna mbiwaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala byonna mbireka eri Allah subhanahu wa ta'ala bange mbabuulire nga nze akombyeko ku bukawu bw'obulamu ebintu tubirekera Allah subhanahu wa ta'ala gwolowooza agenda okufa yalamuka gwolowooza agenda okuba omulamu ate yafa gwolowooza anagaggawala ate yayavuwala gwolowooza agenda okwavuwala ate yagaggawala bwe kityo ensonga eyo tugirekera Allah nga Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yagirekera Allah teyakooma ku ekyo Allah ow'ekitiibwa n'agezesa Ibrahimu nga bwatunyumiza mu surati al-Baqara n'agamba wa idhibtala Ibrahimu rabbahu wa idhibtala Ibrahim rabbuhu abanahu temunkwate ensobi mujukire Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagezesa Ibrahim bikalimatin namugezesa n'ebigambo alabengeri kijana ayogera alabengeri ki jana akolamu kalimati kino kyagatta ebigambo ne kigatta n'ebikolwa kigambibwa tijjajjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam okutuuka ku ddaala lino eri mu Isa jjajja w'abayisiraamu jjajja w'abakkiriza mu nsi yonna yasooka kugezesebwa n'ebintu n'alagirwa yeyonja omubiri gwonna n'aguyonja n'agusawali kyova olaba nga omusiraamu omutuufu agoberera Ibrahim alayhi salatu wassalam oteekwa kubeera ng'oli muyonjo okusenya okwesalako ebintu ebiba bisaakaatidde okunaaba obulungi teyakoma ku ekyo n'abeera nga n'okutayirira kwennyini kutandikira ku jjajjaffe Ibrahim inna hadha lafi suhufi al-ula suhufi Ibrahima wa Musa eyo abantu byababuuza nti okutayirira kwavaawa byatandikira ddala mu bitabo byaba Ibrahimu ne Musa alayhi salatu wassalam kyova olabanga abayisirayiri tewali mwana azaalibwa okujjako ng'atayirirwa kyamukisa mulungi nti nawano bwekityo bwe kyatandise abantu baali bakirowooza nti ttemu ly'abasiraamu bw'osiramukanga bakutema
bosiramukanga bakusala kakati okutayirira kwa buli omu kubanga kye kimu kubireeta obulamu. Omuntu bw'abanga simutayirire ebbanga lyamalanga simutayirire avaamu olusu olutali lutuufu era oluteeyagaza banne baali nabo naye yennyini ayinza obuteeyagala. Ekyo kankikomyawo. Naye Ibrahimu alayhi salatu wassalamu jjajjaffe taata waffe yakukikola lwaki asobole okutulagirira nga bwe tugenda okubeera. Bwe yamala okubijjuza n'agamba inni jailuka linnasi imama. Kakati Ibrahimu okuva lw'obijjuza n'obituukiriza nkufudde omukulembeze w'abantu. Okuva olwo Ibrahimu n'afuuka omukulembeze w'abantu. N'agamba wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Ibrahim olw'okutuukiriza amateeka ga Katonda n'okutuukiriza ebimulagiddwa n'abissa mu nkola nga bulijjo bwe mbaga nti bannange tuteeke mu nkola Katonda by'ayagala tujja kubeera bikwano gye. Inna Allah waliyyu alladhina amanu. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Katonda mukwano gw'abo abamukiririzaamu abalaba nti kino Katonda kyayagala era ne bakikola. Abajja mu kizikiza n'abateeka mu kitangaala n'abalaga ekitangaala. Bw'atyo Ibrahimu alayhi salatu wassalam Mungu subhanahu wa ta'ala yamujja mu butalaba n'abeera ng'alaba eddiini obulungamu n'abeera nga bw'atambulirako. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Mungu n'amufuula ow'omukwano oluvannyuma lw'okubeera nti amulagidde byamulagidde n'abikkiriza. N'amulagira okusaddaaka n'asaddaaka. N'amulagira akole kino wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. N'agamba ekifo Ibrahimu alayhi salatu wassalamu we yayimirira okubeera ng'azimba Kaaba kye muba mufuula nga bwe bwolekero obweswala ffenna mashariki n'emagaribi ffenna twolekera ku Kaaba. Kababeera ab'omu Isaani boolekera Kaaba. Kababeera ab'omu Isaani boolekera ku Kaaba. Wobeera wonna oba oyolekedde Kaaba. Kirabo Mungu subhanahu wa ta'ala yakiwa jjajjaffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Teyakoma ku ekyo Ibrahimu alayhi salatu wassalam n'asitula abantu be n'abajja Shaami nga sitole bwegamba ng'ebitabo bitunyumiza n'abaleeta n'abassa mu kifo ekyo kyennyini kyemulaba kyemugendamu mwabagenda e Makka mujja kukiraba. N'awanika emikono gye ng'amaze okubassaawo n'agamba rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi dhar'in inda baytika almuharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أي الله سبحانه وتعالى ndese wane zadde lyange yaleeta Hajara ne Ismaili nga Ismaili muto mbatadde mu lusenyi luno terwali mu kyakulya kyonna. Muve ku kino kye mulaba kati e Makka okulabika nga buli kyakulya kyonna kiri mu Makka kwali kwanukulwa kwa dduwa jjaffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Ne bw'oba oyagala matooke, ne bw'oba oyagala katogo, ne bw'oba oyagala kawunga, ne bw'oba oyagala chapati mweziri mu Makka. Abantu bakuŋŋaanira mu miliyoni ne miliyoni ne balya ne banywa ne bayagala ne basula bulungi ne bavaamu nga tewali kikendedde n'ekimu era ng'enjala tegudde. Abantu abakuŋŋaanira e Makka haafu yaabwe oba kimu kyakuna kyabwe ne bamala bakuŋŋaanirako mu Uganda wano katugambe nti waliwo World Cup. Omwezi ogwo gutumala okulabika ng'ennaanansi tewakyali, amatoke tewakyali, akawunga tewakyali, tusigala mu njala naye Makka awamu n'okubeera nti fi wadin ghayri dhi dhar'in mu lusenyi olutaliimu kirimwa kyonna. Mungu n'amuwa n'ateekamu abantu be naye yamusaba n'amugamba fajal afidatan minan nasi tahawi ilayhim. Ai Allah nkusaba ofuule emitima gy'abantu nga gyagala nnyo okujja eri abantu bano. Ani atayagala kugenda Makka? Naye akavaayo bw'atuuka ku kisaawe n'omugati owaayi waliwo ennyonyi esimbye ya bwereere eddayo. Abasiibula amangu ago n'addayo. Buli omu omutima guba gwagala Makka. Tahawi ilayhim warzukuhum min athamarat. Awo wewali petroli, awo wewali zaabu, awo wewali ebyokweyagala byonna bye mulaba e Makka. Edduwa yavaawo era mmwe bannange bantu bannange edduwa ey'okuba lweri nti yajjajjaffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam mugisabenga Mungu subhanahu wa ta'ala ajja basumulira riziki asumulire n'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe mulabe nga beeyagala nga bw'olaba bazzukulu ba Ibrahimu olwaleero be beeyagalira mu nsimbi empitirivu. Nawulidde ti omukulembeze wa Amerika bwe yakyaddeeko e Qatar kubanga ne Qatar eri mu bitundu ebyo byonna ebya Hijaz ebya Middle East. Bwe yakyaddeeko e Qatar yaweereddwa ekirabo kya nnyonyi ya miliyoni 100,000 naye balinganga abatalina kye baatoddeko ku nsimbi ze balina mu banka. Ku nsimbi ze balina
balinganga abatalina nnyo kye batuddeko ku miliyoni bw'oziwulira nti bina kubanga kati gwe wano kuwa miliyoni emu eya dola toddayo kulabika mu nsi weekweka ng'olowooza nti bagenda gikujjako olidde naye Allah subhanahu wa ta'ala yayinukula Ibrahimu n'agamba Ibrahimu ng'amusabye fajal afidatan minan nasi tahawi ilayhim nkusaba ofuula emitima gy'abantu nga girulunkanira okugenda okujja mu bifo bino okulaba ku bantu bange warzukuhum min athamarat obagabire mu byengera obagabire mu bibala ebiyitirivu la'allahum yashkurun basobole okubeera nga bakwebaza yagamba thamarat teyawula nti matunda teyawula nti matooke thamarat ya Allah subhanahu wa ta'ala abibagabirenga bw'abayagadde abange nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala bitugabirenga bw'abayagadde bw'aba yasazeewo n'agamba nti akuwadde ojja kuba mulimi w'amatooke wallahi buli w'okwata gabala bw'aba yasazeewo n'agamba nti ajja kuwa byengera obeere musuubuzi wa mboga buli z'okwatako nga zitambula n'ebirala byonna Allah subhanahu wa ta'ala yawa jjajjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam nakkirizibwa abantu be babeere mu bantu abeebaza nsaba Mungu ateeke mu bantu abamwebaza bw'abanga atuwadde ebyengera tubeere nga tumwebaza nga kati bwe yatuwa obulamu abantu bameka abakkiridde mu ttaka fene tusigala nga tukyali balamu awamu n'ekyo nga tuli balwadde mwebaza olw'ekyengera ekyo musaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere tukuumira ekyengera ekyo weewaawo obulamu bugongobala ne bujjamu kino ne bujjamu kiri naye enkomerero ya byonna ate Allah subhanahu wa ta'ala yazingulula n'ogenda okusanga ng'ate obulamu buteredde saba Mungu subhanahu wa ta'ala abututereeze bw'ate jjajjaffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam bw'amala okula yakula bambi bino byembanyumiriza byaliwo nga Hajara ne Ismaili amaze okufuna omwana naye okufuna omwana oyo yakula n'atuuka myaka wanewaffe mu Uganda n'okula n'otuuka myaka 4 nga tonnafuna mwana buli omu akutunuulira naga nti bambi oyo wankugu oyo aliko ekikyamu nga tonnafuna mwana era abantu bakusemberera ne bakuba akaama nga sheekhe kiki sheekhe nsi ogenda gya buli otulekeddaani nga gy'obeera nti ogenda kufa tojja kuleka mu bantu baba bategeeza lwaki tozadde ne Ibrahimu alayhi salatu wassalamu akabanga ako konna yakayitamu nga talina mwana paka ku myaka giigino nga be batugamba mu bitabo mukasasul lambiya myaka 8 n'okusoba talina mwana yenna laba amaze okula akutta omwana we ne mukyala we amututte mu ddungu ate ono mukyala we omukulu Saara asigadde nga naye talina mwana kubanga bannange njagala mbabuulire kino oba mbadde temukimanyi abantu bano abalwanagana Palestine abayisirayiri n'Abapalestine bano abayisirayiri abaliwo kati si be bayisirayiri abatuufu bano bazungu balondalonda bazungu ne babaleeta ne babassa mu kifo ekyo abayisirayiri abatuufu gye bali Ethiopia gye bali mu Sudan era Mungu subhanahu wa ta'ala olumu agenda basobozesa babayita bafalasha mwabasomere Sudan mubamanyi bulungi naamwe mu Isirayiri abamu bali era bo bawakanyiza ddala ekyokutta baganda abawarabu lwaki kubanga abawarabu bava mu Ismail ate abayisirayiri bava mu Ishaaka owooluganda tayinza kutta muganda we Ishaaka ava mu Yakubu ava mu Ishaaka Ishaaka yazaala Yakubu n'ava mu Israel ye Israel be bayisirayiri ba Musa tebasobola kutta bawarabu eyaboolaba abatta abantu ba Netanyahu baani bazungu be bakuŋŋaanya eyo nga bw'omanyi Europe bwefaanana n'obukafiri bwayo ne babaleeta mu kifo ekyo babaleetawo buleesaawo naye nga mu butuufu baba kujja mu mirembe basobola bulungi okutuula ne bannaabwe lwaki bonna jjajjaabwe ye Ibrahimu alayhi salatu wassalamu bw'atyo Ibrahimu alayhi salatu wassalamu atuuka myaka 8 talina mwana Mungu amumuwadde amututte mu ddungu omwana Ismaili alayhi salatu wassalamu ne maama we Hajara basigadde mu kifo ekyo kye mugenda okutuukamu Ibrahimu alayhi salatu Hajara alesaawo omwana amunoonyeza ekyokulya adduka wano nawali nga bwemulaba mudduka Swafa ne Marwa okuva ku kasozi Swafa okugenda ku Marwa agenda okusanga ng'omwana bw'atakudde ebigere Mungu subhanahu wa ta'ala atumbuddewo amazzi olw'edduweeri taata we gye yamusabirira n'agamba warzukuhum min athamarat Mungu subhanahu wa ta'ala bano batumbulire ebibala era ebibala ebyo nga biyita mu mazzi n'okuva ku olwo n'okutuusa olwaleero ennyonyi ezo ze mwiraba ziyita waggulu zitwala zamuzamu emmeeri zitwala zamuzamu abantu abajidde ku ŋŋamiya batwala zamuzamu n'abe ku ndogoyi abayise wansi abava Iraq abatwala zamuzamu
Bannayuganda, Abamerika, abaki bonna batwala Zamzamu naye tagwawo lwaki lwa dduwa ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Petrol sina kyenja kumwogerako nnyo namwe mukimanyi nti emu ku mawanga agasinga obulungi agasinga petroli omungi mawanga ga Buwarabu gava muki mu dduwa ya jjajjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam. Laba amaze okufuna omwana Mungu amugezesa kubanga byebigezo tebikoma. Oyinza okuba n'ekigezo nga kino kyennina eky'obulwadde n'olowooza nti bwe bunaawolanga ekyo ekigezo kiwedde. Nedda Allah subhanahu wa ta'ala jabagezesa hatta ya'lamu al-mujahidina minkum wa ya'lamu as-sabirin. Mungu ajja kutegeera baani abalwana mu kkubo lye era baani abagumiikiriza ateekwa okutugereza liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Ayagala tugezesa nga bwe yagezesa jjajjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam amanye ani asinga okukola emirimu emirungi. Abanga abagenda e Makka, abanga abaolekedde okugenda e Makka, mwanye nti mugenda mu bigezo, mujja kusanga sente ezigudde, mujja kusanga abantu abagagga, mujja kusanga abantu ababakayanya ku Kaaba. Fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Mukolenga Ibrahim we yakolanga, talina gwe yakayanya, talina gwe yavuma, talina gwe yayononera. Yali mulongoosa, yali asaba Allah subhanahu wa ta'ala mu lutemya lwa liiso, mwe mwava ebyengera kati bye mulaba, mwe mwava petroli kati gwe mulaba. Abawarabu abo bwe mulaba nga bakutte petroli ewiiki emu ne bagamba tajja kutambula, ensi yonna esirika nga ne zino za Amerika ze mulaba mweziri. Bonna beetaaga petroli waki oyo eyava mu dduwa ya jjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam. Saba Mungu ataase bannaffe Abafirisiiti. Saba Mungu subhanahu wa ta'ala awa amagezi Abayisirayiri bategeere nti be batta baganda baabwe bazzukulu ba Ibrahim alayhi salatu wassalam babeere nga beddako insha Allah ta'ala. Bw'atyo Ibrahim alayhi salatu wassalam omwana bw'atandika okumusanyusa akomyewo okuva e Shaami babeereko wamu ne maama we. Ate omwana ali bw'omu, taliiko mwannyina, taliiko muganda we gwe yandibadde muganda wa muzaddemu Saara kuba ne Saara naye olw'obugumiikiriza bwe n'engeri gye yayagaliza munne Mungu naye yamuwa omwana Ishaaka oyo yavaamu Abayisirayiri. Ibrahim alayhi salatu wassalam omwana watuukira okweyagala, laba Mungu wamulagirira n'asaddaaka. Ebyo byonna okusaddaaka okwo nga Mungu amugezesa. Abange kwekyo ekya saddaaka kambabuulire, Mungu bawadde ku ssente nga mulaba programu eno, Mungu bawadde ku ssente nga muli ku programu eno, mwangwe mangu okuzitoola mu zaka, mwangwe mangu okuzisaddaaka mu okutegeka mu dhuhiya, mwangwe mangu okuzisaddaaka okuziyambisa abantu abanaku abankuseera beetaavu. Ibrahim alayhi salatu wassalam ekyamufuula mukwano gwa Katonda yali asaddaaka nnyo. Kigambibwa tinga tannasala mwana we nga bwe bagenda okukibanyumiza ekyafaayo ekyo muyidi, yasooka kusaddaaka ente 300, n'asaddaaka yasaddaaka eŋŋamiya 300, n'atasaddaaka ente 1,000, n'asaddaaka embuzi 1,000 zaali nnyingi nnyo n'endiga, n'abisaddaaka n'abiwaayo eri abantu abaali abeetaavu mu kiseera ekyo ng'emmere yaabwe ennyama. Nga balinganga bwe mulaba bano be batusomesa mu byafaayo, Abakalamojja, abalaalo abatambulanga ng'emmere yaabwe ennyama, ebyokunywa byabwe mata, be baali mu kiseera ekyo, mu kitundu ekyo ng'ebyokulya byabwe ennyama. Ibrahim alayhi salatu wassalam n'abiwaayo bennaku lwa Allah nga tafunye mu nusu neegi. Wane waffe omuntu okusala ente oba okusala embuzi n'ogenda nga tolinako ogifunyeemu, ogenda wonna otokooterera ogaye ente yange bagiridde siinako enfunyeemu eneddawo etya. Ibrahim teyafanga ku ebyo, bwe yasaddaakanga ng'amanya ti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ey'okumuddiza. Atugamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ti man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana, ani ayinza okuwola Allah oluwola olulungi nga kati mmwe abaawoze mu Ramadhaani era kati abakyawola ebintu ebikoleddwa e Katakwi mwabirabye, emizikiti ne gizimbibwa, amazzi ne gasimibwa, nayikontho ne zikolebwa, byonna nga bikolebwa ku ssente zammwe mu maaso ga subhanahu wa ta'ala muyinayo empeera. Era kibamala wano okufukamira ne musaba Allah subhanahu wa ta'ala akuume ensimbi zammwe muzitaddeko olutukomera lwa saddaaka. Mweyo ensonga nga ngenda maaso n'ekyafaayo kya Ibrahim kino kyendiko njagala okubategeeza, bw'obangako ekibanja kyo ng'abantu babbamu emmere, bw'obangako faamu yo ng'abantu baagala okubbamu embuzi n'ente, gwe saddaaka oziweeyo ku lwa Allah. Ekibanja kirimeemu ebijanjaalo, okirimeemu kasooli, omale okwateko ku byo
osaddakeko nga Mungu bwatugamba atu haqqahu yawma hasadihi okwata omugabo gwa Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'obikungudde oguweeyo ojja kulaba Allah subhanahu wa ta'ala engeri gyakuuma ekibanja ekyo osomereko edduwa eri mu surati al-hajj egamba ay Allah fuula ekitundu kino waman yurid bihi bilhadi wa dhulumin omuntu anaalyangamu ekintu ng'akiridde mu bulya z'amaanyi fadhukuhu min adhabin alimu ogwoba omuwa ekibonerezo nze siina bwe nnyinza kuteeka wano basirikale mbubakuuma nnimiro mbubakuuma faamu eyo edduwa n'ogisomera mu faamu oba n'ogisomera mu nnimiro buli akwata ku kyokulya ky'omu nnimiro omwo nga tamanze kukusaba Mungu ayinza omukuba obulwadde obubi ennyo sazze kugaba ddogo naye njaladde kubagalaga ti Ibrahimu alayhi salatu wassalamu edduwazi ze yasabanga zaayanukulwanga lwaki yali musajja mugabi muyitirivu naye bw'amala okusaddaaka ebintu ebyo byonna abantu ne beewuunya nga nawe bw'onoolaba bw'onoosaddaaka ennyama ku muzigiti ayazze nga tasuubirayo kifi naddayo ng'alina kiro 10 naddayo ng'alina omuceere naddayo ng'alina akasente abantu bagenda beewuunya bagamba ya Rabbi mugagga kyuno akoze kino abange musaddaake musobole okusika emitima gy'abantu babeerenga babaagala babeerenga baagala emirimu gyammwe Mungu subhanahu wa ta'ala asobole ogissaamu omukisa n'okwatiikirira bw'atyo Ibrahimu alayhi salatu wassalamu bw'amala okusaddaaka ebyo abantu ne babyewuunya kyava ayogera ekigambo nga naffe bwe tukyetera okyogera bannange waliwo ebigambo oluusi bye twogera ate ne bitwefuulira oyinza okubeera ng'oli mulwadde nga bwe ndi omulwadde noga ai Allah n'omala omponya obulwadde buno nja kusaddaaka ente 5 Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda abukujjako be wallahi oteekwa okufuba nga bw'osobola ozisaddaake bw'otazisaddaaka nadhiri eyo oba totuukiriza yofuuna binnadhiri wayakhafuuna yawman kana sharruhu mustatira abantu abatuufu batuukiriza nadhiri yaabwe ate batya olunaku lwe bagenda okubeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olugenda okubeera oluzibu ennyo bwekityo Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yeetema nadhiri naga ya Allah bano batendereza bino byenkoze naye n'omala ompa omwana olwo yali tannafuna Ismail n'omala ompa omwana naye nsobola okumusaddaaka nga naye musaddaaka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwangaaza n'amuwa omwana n'amwerabiza bino byayogera byonna abanga abooluganda ekyo si kigenyi Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuwonya ekirwadde ne weerabira nti walwalako Allah akuwonya obwavu ne weerabira nti wayavuwalako Allah subhanahu wa ta'ala akuwonya ekintu ekitalotalo ne weerabira n'okwerabira nti kyaliwo n'abeera nga kyonna kikujjiddewo bw'atyo ne Ibrahimu alayhi salatu wassalamu Mungu bw'amuwa omwana yamala mwerabisa nga ebbanga liyiseewo omwana wazanyira omwana weeyagaliza omwana wakwaniririza taata wuyo taata ze naawe woowulirira muli essanyu Mungu n'amugamba awufi binadhirak genda otuukirize endooto yeyo gye mugenda okutuukiriza nga muli e Makka awufi binadhirak bw'agamba omwana baŋŋambye ntuukirize endooto ekigambo kye neetema omwana n'amugamba bw'abanga Mungu yakugambye satajiduni insha Allah min as-sabirin ojja kunsanga mu bantu abagumiikiriza batono abayina abaana gwogamba ekigambo kyonna n'omugamba genda onkolere kino n'abeera nga takuzzeemu tusaba abaana baffe Mungu subhanahu wa ta'ala abagonze babeere bagumiikiriza bw'atyo Ibrahimu alayhi salatu wassalamu n'agenda asaddaako omwana oyo nga bwe ayagala okutuukirize endagaano eyo nga baimamu bwe bajja okibasomera basheekhe mu yidi ne mu nnaku endala zonna ezikulembera yidi era yensi 5 gye mugenda okulaba ku kasozi ako Jabali Rahma we mugenda okulaba we yali wansaawo ng'agenda okusala Ismail alayhi salatu wassalamu Mungu n'amununula ng'anunula ensi yonna amakulu ng'anunula abantu bonna babeere nga bakitegeera tekisalibwa si baana twandibadde tugwanga ku baana baffe ne tubasaddaaka mu dhuhiya ate kyandisobose Mungu asobola okussaamu amagezi amakyamu bwe gatyo n'obeera ng'okikola bameka abakwatibwa nga bagenda okusaddaaka abaana baabwe owulidde nga bagenda basalako ebitundu ebyekyama nti bagaggawale batunda abaana baabwe eyo ebusogo bawulira owulidde naye Allah subhanahu wa ta'ala n'awa Ibrahim n'amusiza endiga nga Jibrilu azze nayo okuva mu jjana amulage tekisalibwa kiba kisolo so si muntu bw'atyo n'atendereza Allah subhanahu wa ta'ala naga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Jibrilu nga yayogera Ibrahimu n'addamu ng'asitudde amaaso ku kasozi ako naga la ilaha illa Allah Allahu akbar
Ismail nasituka wansi ng'alaba batendereza Katonda alaba ekisolo kikka naga Allahu akbar walillahi alhamd. Kyova olaba bwe tuba tusala tugamba bisimillahi Allahu akbar. So se nalinnya lya Katonda Allah munene yeyatuwa okusala ebisolo bino n'okisala ekisolo ekyo tusaddaaka bisolo so tetusaddaaka bantu. Okuva olwo Allah subhanahu wa ta'ala yagifuula sunna eri abayisiraamu huwa jitabakum millata abikum Ibrahim yeddiini yajjajjamu Ibrahim huwa sammaakum almuslimina yeyasiima n'abatuuma abayisiraamu mubeere nga mugoberera Allah subhanahu wa ta'ala era yagamba inna awla nnasi bi Ibrahim abantu abatuufu ab'okweyita bazzukulu ba Ibrahim lalladhina tabauhu beba abamugoberera ne bakolanga bwe yakola وهذا النبي نبغبرنا نونو النبي محمد صلى الله عليه وسلم nga nabbi bwe yakola nasala endiga bbiri eyasooka n'agamba eno ngisaze nga y'abantu bange eyokubiri n'agisala nti y'abantu bange abankuseere abalibeera mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tebasobola Mungu nabbi yabasalira. N'olwekyo tobba embuzi z'abantu kubanga owulidde nti okusala kulungi togenda n'onyaga abantu kulw'okuwulira nti okusala kulungi. Abange ebyo byebimu ku byafaayo bya jjajjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam bye mugenda okulaba e Makka n'ebyo bye tugenda okuyitamu nga tusaala Idi. Mweteekereteekera okusaala Idi n'okusaddaaka ebisolo byammwe n'okukola nga jjajjaffe Ibrahim bwe yakola. Tujja kutuuka mu maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala nga tuyingira naye mu jjana. Saba Allah abankuumire, saba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusomesa kwange, saba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu amuwa obusobozi asobola okugendako e Makka. Bw'abanga tagenze Makka Mungu amuwa obusobozi asale dhuhiya tugende okumutuukako ng'asiimye nga naffe tusiimye tuyingire mu jjana ey'emirembe. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Eno ye Salam